Nge no musasi wa mawulire era mwene gagandiika kagasunsula ayibako babalamu saako. Ati engeri gyogedde essaawa 10 mbadde ngamba nti mwenda dakiika 37 hangover ey'olumu manyisewo kati wakyaliwo abeebase nga owulira olina omubiri mukoowu awulira buli mubiri gumuluma buli kitundu eky'omubiri kimuluma nakanyama ng'ali kumuluma ate basobola okuba bakoze emirimu mingi kunaku enkulu abantu bakola ebintu bingi kamaala ebyako bati omwaka eguwaako ndi kujja na muloogi na mukaabeene ebyo bona baliyo yalaka ati omwaka eguwaako ndi kwenda omwenge ngwendi ku nguudo n'ensiri ditandike n'okumwa ku nsi eri yakati ndi buli omu omwaka eguwaako ayini bwakola buti ngayinza ogwange ogwange nagumalire ku wakisidde kabusa twaba nakuba mawuledi wabadde wakise waffe nabaire ku mawuledi gaife gakutendereza mukama katonda kumukobera bizibu byaife kumugemya nsonga dhaife nakusalira kuwekirwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi nakukobye nti muvunane nankutwale twasobola mukwasa n'olulala abantu baba bayiduvu bati bangi kabiri kulala twasoma era n'ekisa abantu bona banaseba abali mu mukolo gwaife ogwo wakisidde kabusa nena nkutwala yoko omwaka ogwo tubabala mu kumawuledi ogabone niki yes kalitandika n'amawulire nkuwulira aleni ebulenzi ono otegera otya toli mwangu naye Museveni olali ali naye ennaku z'omwezi 2 mbwene kalangwa nga ali kulya omwezi ogwa January so tuli mu January twayogeranga buli katuli mu gwa musanvu tuli 26 buti 2026 Okay, lwaleero muzeeyi agenze Kayunga wano wanantaba mu Bugerere agenze Kayunga kunoonya obululu abaana babadde eyo beeswanta muzeeyi watusuubiza kino watusuubiza kiri Kalanga ayogedde musajjawo nga bulijjo then Speaker Parliament Anita Amongo tusinaba kutegeera kodyo kali mabega wa Speaker Parliament okubeera MC mu bitundu ebisinga President Museveni gy'abeera sinabategera kodyako naye nga buli wagenda alina okwogera anti wenaawo Speaker ndowooza nti alimu bale abantu abakulu abakungu lwaki abeemusi n'agamba stage akonda kulaga mukama we nti ndi kukola oba kabadinga kabatesitesi bali jukira buli mu bitundu byabeeramu Mzee Museveni ayinamu abamyuka be mu kitundu ekyo nti yamyuka ssentebe w'ekibiina ky'enyaana kati mu Buganda Buganda Aruna Kasolo alina okubeera awo chairman wa district owa NRM naye n'akwata waawo omukolo bagutambuza naye Anita Amongo yeefuga omukolo n'avimba n'ayogera ng'alaga muzeeyi nti wendi ekintu kirowooza abantu bano abandi bano kubanga mbe ndowooza nti buli baminisita balamu basobola okuba ba MC kubanga batuukana mu kifo kibalimu aye Speaker ow'eiwanga gabanga ni MC w'omukolo nze ndowooza ndowooza yena oba ali kunoonya kalulu ka president ali musabira ko walowooza nti ali kola bwe MC anti y'omukuba mobilize anti iwoliko bati ne MC Speaker abe MC gwe muzeeyi wabeera tomulaba anti ng'ali kusajja ali kugema muzindaalo yaayita muzeeyi Eva yamwanjula si protocol ye ekitiibwa kyalina n'atuuka n'okweta president nze chairman wa district wa district nze alina okuyita chairman wa party Speaker alina kulinda muzeeyi nga azze bukedeya neyeefuga wali omukolo nti wabawuwe naye muzeeyi oli kumulaba eri mu Albitong jali yaliwo anti ngulugu we natwalayo Kalungu jali Masaka jali naye tunakola tutiye ali Kayunga omukolo guli butambula bulungi mbwene Kalangwa wala abantu tebadde si bangi nnyo abali awo oba lwakuba nakunkulu tebabadde bangi abali awo era abantu bageze mulale zonna muzeeze yakatambula lale Masaka yagaana wajira Masaka yagaana Masaka abantu okuba obungi obalala okuba abantu baagaana okujja ati oba yajja mu sizoni ya butisana abantu bakabale bali kali mu Igandaalo lyana kunkulu president asobola okuba bamulesa okukyala mu kitundu ekyo ng'abantu bakali mu byalo naye tebalina kwerabira nti wali budde tukulondanga 11 maka tulina budde tulina kati ennaku 12 tulina 12 twakalyako ennaku 2 ku 15 twakalyako ku 14 olwo 15 tulubala lwa kulonda abalondanga 15 anti kati ate olubala lwe balonda ffe tubala zino kati ku 14 tujjeeko 2 ebola 10 kampeni zikoma nga 13 olwo 14 bawumulemu wali eri balonde